gwe Katonda atunuulira obulumi bwe bayitamu n'amaziga gokka ge bakabye mu kifo kino nga bagamba beetaaga abantu baabwe. Tunuulira amaziga ago ssebo okwate ku mitima gy'abo ababakukulidde. Tukwegayiridde basumulule. Gwe yatuma malayika wo n'osumulula Peetero eyali mu kkomera. Buli kye wali okoze Katonda eyatonda eggulu n'ensi, Mukama wange Yesu osobolera ddala okukiddamu okikola mu ngeri endala. Nkusabye nga mpita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ndikuida wano nga ndikunoonya mwana wange. Nze ndi Musoga, nviirire Buwenge Nankulyako. Omwana wange ye muzaala. Mu kampeeni eyeewoire nali ngeeyo omwana wange ngeeka nga bankobera ati omwana wo bamugemye. Buli mu makomera twajja nga batukoba ati ife muno tatuukanga muuku. Kale bana ndina obulumi, bana mwena mwidi kigambo mwana. Ndina obulumi bunene ino omwana wange yandekera abaana ndikubonaabona n'abaana. Omwana wange Tiidi oba aliyo oba azirayo kubanga driver gwe yali naye yakoba ati maama batwaire safiji bamutwala nga bali kuva ali kunalika bwa musaayi. Tiidi oba aliwo oba bayita basuuli eyo petuli kwenda mwana wange ndeete nziika abaana babonengako amagombe. Maama wangadya tukwegayiridde wagamba mbu tuli kuki mubaafa ebyo bya kiwanyi. Ekiwanyi oba kyekiki? Kata tuli ku kiwanyi tusaba baana baffe. Maama tukwegayiridde mutuwe abaana baffe. Lino si liwanyi maama Rozi Seninde nawe nkwegayiridde. Maama Nabbanja tubeegayiridde. Muli bakazi mulina obulumi bw'abaana, mumanyi obulumi bw'abaana. Tubeegayiridde bamaama mutuyambe mutuwe abaana baffe. Tubeegayiridde bamaama mwogere ne Mukama wammwe atuwe abaana baffe. Tuli mu bulumi, abaana bali mu bbanga, abaana baabwe bali mu bbanga, bali mu maziga buli ssaawa basanga bakaaba. Naawe n'okaaba munaatukalya munaatuusa. Ono n'abatomba leseeyo babiri be baana basatu wamu. Naye gavumenti lwaki mutuzanira ku mitwe? Ludde ebbanga nga ndi mawulire nga mbalaga ekifaananyi kya bba wange Lukwago Martin. Bwe n'ovaayo n'ondaga omusajja atali wange. Oyagala kunsuula ddamu, oyagala kukola ki? Abaana bamanyi taata waabwe waafaanana, bamanyi eddoboozi lya taata waabwe okuva ku muto paka ku mwana asembayo. Naye lwaki mugenda nga mulimba abantu? So matuse n'ogamba mbu people power erimba abantu ebazanyira ku mutwe ne mugamba leero mubalina. Naye mwadde mulowooza nti sijja kuvaayo okuwa mukakafu ku bba wange gwe mmanyi gwe maze naye emyaka 9. Nze bba wange mumanyi n'enkovu gy'alina ku mubiri ngimanyi. Tosobola kuleetera muntu gwe sitamanyi n'ogamba nti ye bba wange. Bambi mulekerawo okubuddisa abantu. Bba wange sinnamulaba paka kati nkyamubanja. Abaana baagala taata waabwe bannange. Abaana beetaaga kitaabwe. Bali mu nnaku nnyingi tukabya amaziga tukooye. Bambi mutusaasire mutuliza abantu baffe. Bali mu nnaku nnyingi tuyita mu kusowoze bakunzi. Bannange mutaani wange bamukwatanga 2 Novemba 2020. Bamukwatira Kyebando, bakwata abantu bali 7 nono wangulu safiki bagambye. Motoka yabatwala yali ya drone ngeri mu kala black. Babakwata ssaawa twali 7 eza lunch. Naye ng'ejja batwalamu Mukama Katonda yekka alina otuyamba okubanga gye bali nga balamu kubanga baba bakuba nnyo. Tebalina musango nago bazza, teba baali babbye oba baali bakoze eki tewali. Naye President Museveni tukusaba abantu baffe abo gye bali kubanga nkimanyi obalina batuwe. Bwebabanga babba ng'olina kyobagattako kubanga gavumenti nkimanyi yo etikka emisango babalete mu kooti bawoze basalirwe. Oba si ekyo tunaabakola ki? Tunaabalirira. Naye banne tuli munaku nnyingi tunoonya abantu baffe tetubalaba. Banga baafa babaleete tubaziike tuwummuze emitima tumanye nti bali awo bakoze eki twabaziika.
naye bannaye Museveni tukwegayiridde abantu bakaaba amaziga ntangaliko omwaka gumu atali myaka 3 abuza kitaawe ne betumuddamu tetubiraba. naye olunaku lwe bamutwala ne mutabani wange omukulu n'abantu abalala baali wamu 5 ne babakuba ne babatulugunya Damulira n'azirika. naye ekiro sangamu bazigenda mu 6 ne babatwala ne babasuula ekyengera eyo ku luguudo lwa train. Damulira ne bamusigaza. okuva olwo tetuddangamu mulabako, tetumuwulizangako, twawulidde mawulire mbu bamugyamu amaaso. naye byonna bye baamukola byonna byali bamutuwenga bwaki. Mukama Katonda yekka bwe tubakwasa nammwe ali balamula kuba nammwe muli bazadde. Balamusizza abaami n'abakyala. Nze saaladdamu yajjo naye ebisinga munange abyogedde. Naye bagamba nti omuntu bamugyamu amaaso ate ne bagamba nti tebamulina kati gwe baggyemu amaaso bamuggye bamutu tetwagala wafaanana ate bafaanana ate bamutu. Alamusizza nnyo bannyabo ne basinga annaffe mwebale kujja. Nze nabagala Jessica n'amawa Moses Mbabazi wange bamugya wa Kiseka saawa 9 ogw'emisana. Abasirikale baali 6 baali basirikale ate bantu ki abalina emmundu kasi basirikale. Nze mbadde simanyi nti pulezidenti Kyagulanyi alina emmundu asobola okwetaaya n'atambula n'emmundu n'agenda awamba abati abawagizi. Naye bwe kiba nga kituufu Pulezidenti Museveni teekayo amaanyi nga olabe nti Pulezidenti Kyagulanyi emmundu z'alina azijjawa, abalala nga babanoonyerezaako. Pulezidenti Kyagulanyi lwaki tebamunoonyerezaako? Bamunoonyerezeeko oba alina emmundu z'agenda nazo n'awamba abantu emisana. Mwami Kibalama John Bosco yabuzibwawo ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2019. Nasonyiwa nti bwenzijukira omwaka ogwo omukisa bubi. Mwami Kibalama okuva lwe yakola yandekera abantu sobola kunnyonnyola mpulayo kubanga emmotoka baali tuyitira buyitizi ku kkubo. Yava ewaka ng'ayolekera Makerere kuba yali alina okumala okusoma omwaka ogwo. Naye Mwami Kibalama emmotoka baagituyitira mbu baagisanga ku kkubo. Omwami Kibalama taliimu naye ng'ebimukwatako byonna babirese emmotoka. Okuva olwo tunoonyeza Mwami Kibalama atuguze. Njagala okwebaza abanuuku nti tebalekedde ensonga ya mwami wange. Tewali lunaku lwe batuula, tewali lunaku lwe boogera ne bakyogera ku mwami wange. Era nga nsaba gavumenti etuyambe tuleme kunnyonnyola abaana baffe bubi ku gavumenti ya Museveni. Abaana baffe kwe bazaaliddwa kitaabwe bwe babuliddwa taata waabwe tetulina kyabagamba, babuuza taata waabwe yalagawo ate nga kusaawa y'emu ayogerwako ku TV. Maama Nabbanja nkusabanga omukyala, nkusabanga mukyala munnange, gwe kennyini wavaayo n'oyogera nti olina Mwami Kibalama n'emisango gy'omuvunaana. Kusaawa y'emu ate mutubuzaabuza nti abantu abo baafuluma eggwanga. Mwami Kibalama pasipooti wewe yafuluma atya ne gavumenti netamanya mbu yafuluma. Nsaba mwami wange mukyala Nabbanja, nsaba kunziriza mwami wange oba ompa mulambo gumpe guziike manye nti Mwami Kibalama tumuziisoza. Naye nsaba mwami wange sijja kuta kuba gwe wavaayo n'oyogera nti omwami wange omuyina. Nsaba kunziriza mwami wange mu mbeera yonna gy'ali. Nja kwebaza ne bw'omuleeta mu kkooti nja kwebaza. Abooluganda Omukama bulungi ekiseera kyonna
nze Nakato Justine mukyala wa Kanata Muhammad. Kanata Muhammad bamuwamba 23 mwezi wa 12 maka ge kusaba mwezi ogw'ekiro. Yaleka abaana 12 naye tubasaba bw'abanga gyali mukomyewo, bw'abanga taliyo nera n'omulambo mugutuwe. Twebaza aba NUP mwenna abafuddeyo okumunoonya kubanga buli lunaku tubawulira, naye Kanata akyagaanye olabika. Katusabe Katonda ye yamanyi kyonna kyonna.